Ababeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga ku bifo eby'enjawulo akakulirwa omukubiriza wa paalamenti Jackson Maxon Obos katandise okusisinkana baminisita bano ku ssaawa nnya ez'okumakya okubeetegereza okulaba ng'ebifo ebyabaweereddwa babiyinza mu nteekateeka egenda okukulungula ennaku 2 kino ekitongole kinene nnyo amasannyalaze kitundutundu kimu manyi nti Uganda ekola amasannyalaze mu power generating facilities zonna gye tulina amasannyalaze agatumala ate mangi gasuukawo amasannyalaze ge tukozesa naye era tubadde tweyongera okubeera nga amasannyalaze gavavaako ate abasaba amasannyalaze tebagafuna kati njagala okubasuubiza nti mu wiiki nga 2 bwena bantudde mu ofiisi bamaze okutegeera ekizibu kiriwa kubanga ekyo muneesige ngenda kinoonyereza ngenda kirambika bulungi ate ngenda nkwata ensonga yonna ereeseewo embeera eya Uganda n'ez'ensi z'ebweru nembagamba sirina citizenship endala yonna nze ndi muna Uganda sirina passport endala ya nsi yonna endala eya bweru okukolagana n'abanyonyodde mu ministry yange erina subsections 3 emu eya cooperatives so cooperatives tujja kulaba engeri gye twegattamu n'aba MPs abakola mu ministry tulabe engeri tuyinza okuleeta okukulakulanya ekyamafuta kikwata ku nsi zonna kubanga entalo eri mu Gulf countries ate amafuta agasinga gava mu Gulf countries naye ze kyemmanyiko ate kyenasomyeko mbu ne Uganda egenda okufuna amafuta agage so tugezeeko nnyo tusabe n'amafuta gaffe gafulume ffe tutandika okukozesa gaffe bali mu process okukola policy ku AI ne national guidance so nange ngenda kwongeramu amaanyi tufulumye policy eyo batujeetaaga tuleme kusigala mabega kiba kitegeeza nti ate kasita tunaamala okufulumya policy wajja kubaawo bingi ebikyuka because bw'otunulira mu national development plan 4 ICT yemu ku bye tuyita enablers ebyo ebituyamba okulaba ng'ebitongole biri ebirala bikola expectations ezinyine nkwenda akabajeti kagumireho abo okuba nkwenda abantu babunyoro kuno banfiiringe batagani bagamba we want our own then if I'm their own they should feel the impact habo okuba we have to mobilize abantu babunyoro batahe mu nkurakurana ntukolesa manifesto ya NRM neitwina baina kugifiiringa habo kwa bali basagiki ba Yoweri Kaguta Museveni abamu ku baminisita basunsuddwa era betwogeddeko nabo kuliko Dr. Crispus Walter Kiyonga omumyuka wa Ssaabaminisita ow'okubiri ng'onaaweze nti ku mulundi guno waakuluma n'ogwengulu okulwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi bw'agamba nti ne mukama we yabweweredde nnyo ku mulundi guno Hajati Rukia Nakadama omumyuka wa Ssaabaminisita ow'okusatu alaze nga bwe bagenda okuteeka amaanyi ku baminisita okulaba nga balabikako mu palamenti nga balwawo oba oluusi tebajja mu palamenti ne babeera nga priority bagiwadde bintu birala so nga office ya prime minister nga nze ndi mu kifo ekya deputy prime minister ow'okusatu twagala tuveeyo ne roster nga tuteekako ba ministers nti bano bali supposed okubeerawo bwe baba tebazze then emirundi ne giwerako ng'esatu tubaweereze tubuulire appointing authority nti abantu bano batukaluubirizaamu tulabe kikyatusalirawo babayita maybe for disciplinary action babeere nti basobola okuimprovinga mu nsonga eyo ekyo tukikola tubeere nti emirimu gya parliament tegiyimirira gibeere nga gitambula wakiri birala bibayimirize naye nga baba ministers kubeera nga tebaliiwo ate ye Frank Kajiji tumwebaze minisita w'ebyobulunzi n'obuvubi agamba nga minisitule eno bwe batunuulidde okulaba ng'ekwatagana n'emiso y'ebyensimbi okulaba nga batuusa obuweereza eri abantu naddala ku nteekateeka za gavumenti ez'okuggya bannayuganda mu bwavu okuli PDM emyoga n'endala bamanyi nkola mbadde nabo so ebibuuzo bibadde ku ministry ya agriculture ku nsonga z'abalimi z'abalunzi ebyokufukirira ebirime ebyokulaba abalimisa mu magombolola bakola plan zikizengenda kuteekamu kukyusa kw'embeera ebyo byonna bitwogedde nembakakasa nti tujja kugenda mu maaso ne PDM ey'abalimi n'abalonzi abatono nembagamba tujja kukolagana ne finance ministry tuteekewo funding mu banka nga UDB nga Power Bank eyamba abalima
endimiro ennene, large scale. On top of providing money, other wealth creation funds like Myoga, like the UDB, UDC, the State House fund, all these, but we shall fast track them to ensure that they are adequately financed. Another area is budget discipline. We must make sure that the priorities in the budget go to those areas which will stimulate growth, mainly the ATMs and also the enablers. Amakubo gaffe tukimanyi bulungi, amakubo gankizo nnyo mu byenfuna by'eggwanga ate ne byenkulaakulana mu maka. Kati tugenda kukwata kwaga amakubo ge twatandikako teganabakugwa tulina okugamaliriza. Mugalabya amakubo nga Mbende Mityana, Masaka Mutukula, Jinja Express Highway yali yalwawo naye n'okujja tusobole nti okulaba emmotoka zino eziri ku makubo zireme okubeera congested, kubanga bwe zibeera nnyo bwe zirwa ku makubo zinyonya amafuta ate n'entambula y'ebyamaguzi ebe yeeyongera, kubanga mu ggwanga ebintu bya bbeeyi nnyo, kubanga ebintu byaffe ebisinga tubireetera ku makubo. Mu balala abasunsuddwa kuliko Ssaabawuliriza wa gavumenti Sam Mayanja, Dr. Chris Balyomunsi, Balamu Balugahara, Ephraim Kamuntu, Katumba Wamala, Kasule Lumumba n'abalala nga boogedde ebifa mu minisitule zaabwe ze balondeddwamu ne bibagenda okukola. Bw'ogamba Buganda constitution, laba mu constitution kiki ky'ogamba Buganda mu constitution, musome constitution, zijja kusoma constitution. Bw'ogambye Buganda kindege mu constitution wali kyo ngamba kinkote. First of all ndaga mu constitution wali Buganda gyeyogera kikibulwa kyenkontanye nakyo wali mu constitution ati kuki kirage. So tontomala gayogera Buganda nga tokiraga etteeka ekkulu ye constitution. Toyogera outside kiringa ng'omukristaayo akwata Bayibuli egamba. Togenda beyond that. Mu Uganda mu nsi ekintu etteeka ekkulu ya constitution kiki togenda outside era kali kekusomedde ekintu kyonna ekitagenda na constitution nga kikontana kiba kifu. Kati gongamba ebitaliimu oba ogenze nabifu kulaba nti abawuuta ssente za gavumenti abazibanga we baagala abaludde mu ntebe za gavumenti ate nga babemulugunyako nti bali banguzi nti bakyusibwa abatuze ekiseera ekyokuwummula bakole ki bafulume. Kineenyamiza nnyo wengenda mu districts ezimu n'obuuza omukulu akulira abakozi nga talinajja ku mulimu ku ssaawa 5 ez'emisana n'atuuka ku 6 ku 7 n'akulaga nti afulumamu agenda mu kati kulya lanchi n'amala okulya n'akomawo n'anona jaketi ye n'obuti bw'amannyo n'atambula n'agenda. Ebyo bigenda kukyuka. So tugenda kukola enkyukakyuka mu local government okusingira ddala mu local government ez'oku district. Appointing authority when appointing at this material time teyakoze homework. I'm sure he did. And ab'e Uganda baganda bange bw'oba olina obuwagizi bwe Katonda n'oteekako obuwagizi bwe appointing authority n'abantu b'e Uganda mwena, look, the rule of law, the rule of law, the prevention of crime is a collective responsibility ya minister yekka namwe mwina obuvunanyizibwa. We're having a high rate in both areas, so we have to focus on preventive health care and health promotion, but also address the question of curative and rehabilitative services to ensure that we have adequate numbers of health workers at all levels, and we intend to recruit health workers, doctors, down to health center 3s in sub-counties, because the current policy of decentralization doesn't favor recruitment, because there are many medical schools